nzeje mu Ntambi Ekyenkya Kyemizanyo 27 gwa mwenda 23 ate dakika tusigaza nga 16 okuvaawo banafa abakalasa paka saa 7 ez'omutundu. Ekyenkya Kyemizanyo kikulusibwako mikono gyaffe aba Stanbic Bank. Stanbic Bank bongera okujjukiza ba entrepreneur abali mu Buganda bannamukisa nga 15 mwe mugenda okwefunira omukisa ogw'okulaga bizinesi zammwe n'ebimukola eri abantu abimanye mu Stanbic kyetuumye Stanbic Love Market Day ekijja okubeera ku Cases Grounds mwezi ogujja ogw'Oktoba, era nga bakugamba okwetaba mu event eno kyangu nnyo. Olina kukozesa nkola yaffe ya FlexPay oba si ekyo n'okyalira ettabi lyaffe ery'okuyiramu street era Stanbic Bank. Obutasukka date ya leero nga 27 omwezi guno era lwe lunaku olwaleero. Ejjukira ebyokwewandiisa byangu nnyo bokubukinga byangu nnyo, tebirimu payment yonna gwe kasitobera mu 15 abasooka bannamukisa. Okumanya ebisingawo ku nkola eno ojja kuba essimu yaffe eri noti 8 noti 250 noti 8 noti 250. Stanbic Bank bwetu bwekola eriwo okutuukiriza birooto bye byonna, efaayo nnyo ove ku ddaala eri mudde ku ddaala eddala. N'olwekyo ogenda ku matabi gaffe gonna weebuze ku nkola eno. Era Stanbic Bank eri wansi bank enkulu eya Uganda ate nga ne ssente zimuteekayo zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund of Uganda. Gyettanire nnyo butereevu obulamu bwo bube nga ate bukyuka. Amawulire okuvaako mu muzannyo gwa Ludo, President wa Ludo Hussein Kalule ategeezezzaako nti tournament ya Ludo eya Africa jukira eri South Africa ya 2023 era bagenda kusooka kutandika nampaka ez'abakyala ezijja okukomekkerezebwa olunaku olw'enkya nga 28, naye Uganda tejja kubayo na ttiimu y'abakyala ensonga zavudde ku ssente. Tewabaddewo ssente zisobola ate kufacilitatinga ttiimu y'abakyala kubeerayo. N'olwekyo tulinayo ttiimu y'abasajja yokka. Ttiimu y'abasajja ejja kubeera mu action ennaku z'omwezi nga 29 naye nga 3 mwezi guno ogw'omwenda, naye nga tuli South Africa. Uganda tuli mu kibinja C omuli amawanga nga Cameroon, Zimbabwe ne Mozambique. Ekibinja E mulimu South Africa, Abategesi, Malawi, Madagascar ne Zambia. Ekibinja B mulimu Cote d'Ivoire, Namibia, Lesotho n'eggwanga erya Mauritius. Ate ekibinja D mulimu amawanga nga Nigeria, Egypt, Eritrea sako n'eggwanga erya Togo. Empaka ezo za Ludo ez'omutendero gwa continent. Jukira Uganda ebadde yerisankulinga ebikopo ebitwala, naye tetulinayo ttiimu y'abakyala nga bwe nkutegeezezzaako okusinza ku President Hussein Kalule, naye ng'ensonga yavudde ku funding. Then mu tournament ey'Amama Yanga ey'okumujjukira Rema Nakabuye kati omugenzi jo twabadde ne Kennedy Border FC yakubye ttiimu ya Namulanda Ludo FC golo yabaddemu ku 0. Leero nga 27 tulinayo omupiira guli wakati wa ttiimu ya Garage FC ejja kubeesa mu ttiimu gye bayita Makandwa Kawoto FC ku kisaawe ekya Uganda Cranes Kajjansi saa 10 ez'akawungeezi. Then ate enkya lwe tujja okubeera ne Kajjansi Dairy Market ejja kuba ebbinkana ne Katale mu Buulo era ku kisaawe kya Uganda Cranes ku ssaawa 10. Tournament eno agivujjirira yoyo Honorable Stephen Sekigozi ate Sega Ramadhani nakola nga publicity. Kale yembeera eyo ku tournament eyo. Mu nsonga endala ttiimu yaffe yabadde mu nsiike ey'abawala olunaku olwajjo ekiro mwagirabye. Yabadde mu nsiike yasobodde kukola goolo emu kwemu n'eggwanga erya Algeria mu bawala. Goolo emu kwemu yabadde tetuyisaawo kyetwadde tusinga okwetaaga kuwangula naye ne kigaana. Ne tukanga twawandukidde mu kitiibwa tebaatuyimiriyetinza aba Algeria bano. Jukira baali batukubira baffe goolo 2 kwemu, ewaabwe twakoze goolo emu kwemu yabadde penalty y'omusambi Fauzia Najjemba ne kibanga twawandukidde ku aggregate ya goolo 3-2. Kakati Algeria mu kuyitawo ku final stage ya qualification ejja kubeezanya na ggwanga lya Burundi. Burundi bajjemu ggwanga lya Ethiopia. Jukira baatayinze 2-2 mu dakiika zonna ekyenda kye baazannye. Bwe bagenze mu ntegeke ttiimu ya Burundi nebanga yayiseewo yajjemu ttiimu y'abanafu aba Ethiopia. Tuba kuyitawo naffe betwalizanye naye twasobodde kukomaawo. Kale ne bwetyo yembeere nga bwe yatambudde. Tubayozaayoza nti Algeria omanyi engeri gye baatukubirawo no bwedda ninamu okutya nti bajja tukuba goolo ezimenya amateeka naye gwasobodde kuggwa goolo emu kwemu. Eri mu by'abazungu Dere Bungereza waliyo League Cup era nejjo kyekyabaddeyo. Wabadde era mpaka za League Cup mwe twalabire ttiimu zinga Middlesbrough yajjemu Bradford City ku goolo 2-0 n'eyitawo kwesogga omutendero oguddako. Jukira bali ku level ya ttiimu za 3-2 third round. Exeter mwe yagiddemu ttiimu ya Luton eya Premier. Luton nno tenaba kuwangula omupiira gwonna mu Premier kyokka mu kino ekikopo babajjeemu. Ipswich yajjemu Wolves yalidinze ne goolo 2-0 lead n'egisuula n'emaliriza nga yeewanduse. Ipswich yabajjeemu. Mansfield nayo yayiseemu mu penalties yakubye ttiimu y'abanafu aba Peterborough. Port Vale yajjemu ttiimu gye bayita
timu gye bayita Sutton United ku goolo zadde 2-1, then ne Burnley yakubye Salford City goolo zabadde 4-0. Burnley bakoze changes 11. Abalabye omupiira gwa Burnley ng'esamba ne timu ya Man U ku weekend, Man U ng'egwangula goolo 1-0. Vision Company yakoze enkyukakyuka 11 ne basobola okuwangula ne goolo 4-0. Ne bayitawo okwesoga omuterero oguddako. Jjukira ne Burnley nabo okufaanaganako nga ne timu ya Luton tebanaba kuwangula mpira gwonna gwa Premier League. Kye bakoze ekyamaanyi point eriemu yokka, nabo olaba nga tebibatambulira bulungi. Salford City eno ye tiimu y'abali ba class of 92. Jjukira baagikwata mu mwaka gwa 2014, baagisanga mu kibinja kya 8. Wowulira kati eri mu League 2, era guno gwe mulundi gwabwe ogwasoose okukyaza ku ttiimu y'ekibinja ky'ababinywera mu mpaka zonna. Ne bayisa bubi naye ate babadde basanyufu wadde nga babakubye goolo zabadde 4-0. United yawangudde ogwayunge ku tiimu ya Crystal Palace goolo 3-0. Jjukira Man U be ba defending champions, abasambye okubadde Anthony Martial, Garnacho yasoose okuteeba ne Casemiro. In fact Casemiro yateebye ate n'akola n'assist ng'akolera Anthony Martial. Ne kiba nga bayiseewo okwesoga omutenero oguddako. Changes zabaddewo nnyingiko. Kyabadde kirungi eri omusambi nga Onana okuddamu okukola clean sheet. Jjukira ne ku weekend yagikoze. Ekyo kiba kimwongera confidence. Then mubaddemu ne full debut ya gundi ya Sofiane Amrabat, era asambye bulungi nnyo. Donny van de Beek naye akomyewo. Jjukira abadde amaze ebbanga ddene nga tasambira ttiimu ya Man U olw'obuvune. Mount naye akomyewo. United gino gy'emipiira ena gye nagambye gyeyina gyonna nga gyawaka. Kakati ogumu gugenze guwangudde. Ate era mu Premier bakuzaako ttiimu ya Crystal Palace era ku Old Trafford. Emala ate esamba ne Galatasaray. Ate bwe negimala n'ogwa Premier era oguliddako era nagwo guli waka. So egy'emipiira gy'erina okulwana okulaba ng'ewangula kubanga ejja kuba eri waka waayo. Leero ku 45 waliyo ttiimu zinga Blackburn Rovers okukyaza ttiimu ya Cardiff, Aston Villa bali ne Everton, Bournemouth bali ne Stoke City, Fulham bali ne Brighton. Mupiira munene muogwo. Then waliyo tujjera kulaba ttiimu y'abanafu aba Chelsea yali ne Brighton. Chelsea bali ne Brighton nagwo gwa 45 ezekiro. Lincoln City bali ne West Ham United. Chelsea ne Brighton, Chelsea bakubiddwa ku weekend ttiimu ya Aston Villa goole mu kubwerere. In fact babakubidde na waka. Balina omukisa nti bazzeemu kusambira waka ne Brighton si ttiimu ntene. Bw'otunuulira empira omusambu gye yakazannya mu season eno mu mpaka zonna ngo baliddeko n'ogw'olukalu lwa Bulaaya gwe baaluuzinze. Bakateebe goolo 20 mipiira 7, kitegeeza bateebi nnyo. Ku weekend baakubye 3-1. Si basajja bangu n'akamu n'akettondo. Chelsea erina okuba enneegendereza ennyo. Mu Premier League bakateebe goolo 18 mipiira 6. Ndowooza be basinze okuteeba eggoolo ennyingi abatiimu ya Brighton. Balina abasambi, tebalina nnyo injuries. Ate basamba omupiira ogw'okwekkiririzaamu. Roberto Sabi ttiimu eno okwekkiririzaamu kunene nnyo. Ne bweba esamba na munene kugamba wa respect. Mu mbeera Chelsea mweri balina kwesibanga nnyo ebbiri zinze obutamala ku gemu eno ey'olwaliro naye nga ya 45 ezekiro. Then waliyo Liverpool bagenda kukyaza ttiimu ya Leicester City. Liverpool ngisuubira okukola rotation kuba bazzaako ttiimu ya Spurs naye ekyali unbeaten mu Premier, ate yo terina mupiira gwa Carabao kubanga baavaamu. N'olwekyo Liverpool ngeri waka ngenda kusamba na ttiimu ya Leicester ya Championship. Manyi nti bajja kurotatinga nnyo nga beteekerateekera ttiimu y'abanafu aba Spurs. Naye Leicester nayo gyeri tetudde. In fact yekulembedde mu Championship. Balina manager bamuyita Enzo Maresca. Enzo Maresca ono yalinga omu ku bamyuka ba Pep Guardiola. So obukodyo bweri bwonna bwonna bulese ku ttiimu ya Leicester, ttiimu empira egiwangula eteebe goals. Liverpool naye erina okubeera enneegendereza ennyo. Ne bwe nebeera rotatinze terina kurotatinga nnyo, kuga terina kunafuya nnyo. Bwe kibanga yakwagala kusigala mu mpaka zino. Gwa 45. Brentford naye ejja kuba ekyaza ttiimu ya Arsenal mu time y'emu. Gwe mulundi gwe bagenda okusooka okukwatagana mu kikopo kino ekya Carabao okuva 2018. Ttiimu zombi ku weekend tezaakoze bulungi nnyo. Brentford jjukira baagisabulidde awaka eggoolo 3 mu ttiimu ya Everton. Arsenal baakoze 2-2 ne ttiimu ya Spurs. Mupiira gwe ndowooza nti tebaagusambye bulungi. Balina n'abasambi abataliwo olwaleero naye nga basuubira okudda ku lunaku olw'Essande nga basamba ku Saturday nga basamba ne ttiimu ya Bournemouth kwawe. Abasambi nga Bukayo Saka ono yakatandika emipiira gya ttiimu ya Arsenal gya Premier League. Yakabeera emipiira gya Premier League 86 eyo likoda. Emipiira mingi nnyo. Abasambi nga Trossard, Declan Rice, Thomas Partey, Martinelli abo bonna tujja balaba mu gemu eno ey'olwaleero naye nga bamu ku bo bayinza okudda ku mupiira gwa ttiimu ya Bournemouth ogw'okulw'omukaaga ogwa Premier. Arsenal ng'ekyalira ttiimu ya Brentford okusooka eno London Derby. Mu Derby buli kimu kiba kisoboka. Arsenal ebadde n'omutindo omulungi mu London Derby. In fact ndowooza eri ku run ya mipiira nga 14 mu Premier nga teruzinga London Derby yonna. Olabye n'ogwa Spurs gwe baasambye obubi era baamaliriza bafunye akabonero. Manyi nti basobola okuteekawo embeera, balina abasambi, squad yaabwe nga ziimuko. Waliwo abasambi abayaayaana abaagala okuwa omutendesi reason lwaki bateekeddwa okusamba omupiira bano ba Smith Rowe. Elneny yakomyewo.
Jorginho naye manyi bajja kumusoma olwaleero ajja kuba alwana nnyo okulaba ng'akomayo emitima gy'abaguzi ba ttiimu ya Arsenal abamunyiigidde. Jjukira yavuddeko goolo namba 2 gye bakonsindize ku ttiimu y'abanafu aba Spurs. Ramsdale naye bw'anaaba asomeddwa mu goolo leero alina okuteekawo embeera okulaga Ateta nti nina okubeera namba MC David Raya oyo mu Spain. So nsuubira nti Arsenal esobola okuyitawo wadde ng'ejja kuba ekyadde. Nejjukira ttiimu zino zi Brentford tezira nnyo ku rotatinga. Era ojja kulaba ttiimu yaayo gye baasomye olumusi ku weekend y'abambewumo ng'era gy'olaba ne kati mu geemu eno ey'olwaleero. Naye nga bwe nkugambye nti Arsenal squad yayo nga ate baddemu ne quality, ndowoozamuko nti balina embavu esobola okufuna win ne beesoga omutendera oguddako. Ekikopo kino kibeesulubabye nnyo ekya Carabao oba ekya League Cup. Basemba kiwangula mwaka gwa 93 era bakina mirundi ebiri gyokka mu byafaayo. Kyekikopo ndowooza ekimu ku ebyo ebisinza okubatawaanya ng'ovudde ku Call Champions League gwe batawangulangako, naye kino ekya Carabao kibadde kiganya okumala ebbanga ddene. Newcastle ekyaza ttiimu ya Manchester ku ssaawa 4. Newcastle mu seasons 10, actually Manchester mu seasons nga 10 esembyeyo. Manchester ekikopo kino ekiwangudde emirundi 6, ate waliwo ne lyakiwangula emirundi ena egy'omudiringanwa wakati wa 2018 ne 2021 kwegambe badde ekijooga nnyo. Balinamuko obuzibuzibu, balinamu injuries. Kati ate beegasseko ne saspeya gundi ya Rodri. Era guno gumpira gwagenda okutandika nga aggulawo ekibonerezo kuba alina okutuula emipiira 3. Kitegeeza chance ya Calvin Phillips kukakasa Pep Guardiola nti ebintu abisobola bulungi nnyo. Kinajjukira Calvin Phillips okwali bamugula mu ttiimu y'abanafu aba Leeds yakatandika emipiira 5 gyokka mu gyozzi gwa ttiimu ya Man City. Ate abadde atandika egitalina kigendererwa oluusi liigi nga bagiwangula dda n'amutandisaayo kati nagino egy'ebikopo naye nga basamba n'opponent munafulwa abadde atera okumutandisa. So kati wano Rodri nga taliiwo walina okakasiza ensi nti ddala asaanidde okubeera omusambi wa ttiimu ya Man City. Abalala ba ttiimu ya Newcastle ng'esamba ne Man City mu Premier ku Etihad Stadium. City ya strugglingamu kkono okuwangula abasajja bano bakuba eggooli yali emu ku 0 naye omupiira tegwali mwabunakabu n'akettondo. Manyi Newcastle mukadde kanonga Morale eri waggulu ku weekend be basinze okukuba eggooli ennyingi mu Bulaaya mu Olmusti bakubye eggooli 8 ku 0. Manyi basobola okuteekawo embeera nabo squad yaabwe nga zaatera erimu quality. Yes balina abasambi abalwadde nga ba Harvey Barnes, ba Joy Willock, ba Emil Craft, ne squad yaabwe esigala nga zaatera erimu quality. Manyi basobola okwandula Man City olunaku luno olwaleero. Game eyo ya ssaawa 4 ez'ekiro era tujja gikutuusaako wano ku CBS FM Radio Emmanduso abavuka ab'omulembe omutebi. Ebugirimaani Bayern yayiseewo yajjemu akatimu kakimbye kyakusatu bakayita Presen. Yakajjemu ne goal zabadde 4 ku 0. Jjukira bakoze changes nnyingi nabo abatimu ya Bayern. Ba Hurricane bonna tebabaddewo naye tekyabalobedde kuba ttiimu eno goal 4 ku 0 nga bagikyalidde. Ekikopo kino Bayern ekya DFB Pokal Cup ekiwangudde emirundi giringa 20. In fact eyo likoda naye ate yasemba kiwangula mu 2020 naku zino ttiimu ya RB ebadde ekiwangula era nakati yekirina. Bayern eno emipiira 3 egisembe mu mpaka zonna etebye goal eziri eyo mu 15. Ku weekend bakubye ttiimu ya Bochum goal 7 ku 0. Juzi mu midweek eri bakuba ttiimu ya Man U 3. Kakati bakutte eno President bagisabule goal zabadde 4 ku bwereere. Babadde bagenda maaso n'okuteeba goals nga nnyingi. Era mu kikopo ekyo kyekimu RB ejja kubeera mu nsiike. In fact be bakirina bagenda kusamula ttiimu gye bayita Van Wiesbaden. South genda kwera 35 ez'ekiro ku kye bayita Brita Arena be bakyala. Ttiimu eno nayo ya bibinja eri ebya wansi manyi eyinza obatateekawo nnyombera ku RB. Then bw'ogendako ate nga mu liigi Spain Sevilla teyasanze buzibu ng'ekuba ttiimu ya Almeria. Almeria ye ttiimu eri ku bottom wansi bagisabudde goal 5 ku 0. Ne balinnya ne mu bifo kakati bali eno waggulu. Ate Barcelona naye ekoze draws z'omudiringanwa 2 era leero esobola okuva waggulu ku kimeeza singa ttiimu ya Girona eneekyalira Villarreal n'emukuba omupiira oba Madrid singa ekuba ttiimu ya Las Palmas. Jjukira Madrid eri waka ate ku weekend bagisabudde goal 3 ku ttiimu ya Atletico Madrid. Kati Madrid singa egeza n'ewangula esobola okudda waggulu wa ttiimu ya Barcelona kuba Barcelona ekoze draws 2 ez'omudiringanwa. Ate bali bakolayo dera ne draw nga season yakatandika. Then ne Girona nayo singa ewangula Villarreal kyekiyinza okuba ekizibu kubanga egenda kuba ekyala. Nebwe nebe egiwangula nejja kuba egijjayo. So tuyinza okulaba Barcelona nga egenze nga mu kifo kya kusatu naye nga bakoze 2-2. Waliwo akalenzi akabatebedde akabatebedde equalizer bakayita akalenzi ako bakayita Lopez. In fact kegata ku academy ya ttiimu ya Barcelona mwaka gwa 2016 kekaze ne kateba goal ey'okubiri naye nga gwabadde gutabuse. Ttiimu eno yabakulembedde ku occasions 2 ttiimu y'abanafu yabakulembedde emirundi 2 egyo nga
Barcelona evaako mabega pira tugadde mwangu n'akamu n'akettondo ate nga ne ku weekend era twakiraba ku weekend baawangula batiimu ya Barcelona musonyiiko baawangula bakuba eggoolo zaali 3-2 naye nga babakulemberako eggoolo 2-0 ne bava mabega kakati guno bagukoze draw ya ggoolo 2-2 kyenkunyonyodde nti gusobola okubajja waggulu ku table singa Madrid ekuba Las Palmas ne Girona singa ekuba ttiimu y'abanaffe aba Villarreal so yembeera eyo mu nsonga endala infact badde basamana ttiimu ya Mallorca leero wali emipiira era emirala ku ssaawa 2 Bilbao balina Getafe, Madrid balina Las Palmas, Villarreal balina Girona, then ne ku ssaawa 4 n'ekitundu tujja kulaba Cadiz ng'ekyaza Vallecano ne Valencia okukyaza ttiimu ya Sociedad ku Mestalla. Ate eri eyitale Juve ku weekend baakubiddwa ttiimu ya Sassuolo eggoolo zaabadde 4-2 naye baasobodde okudda engulu baakubye ttiimu ya Lecce eggoolo zaabadde actually baagikubyemu ku 0 yabadde akadi ya Zimirik kati ne ku kimeeza bali mu kyakubiri points ziri 13. Ligi yabweddamu leero tugenda kulaba kali yalinga ekyaza AC Milan kwemu kitundu, Empoli balina Salernitana, Verona balina Atalanta, ate ku 35 ba table leaders abakyasobodde okumaintaininga 100% record y'eyitale bokka abatiimu ya Inter bakyaza Sassuolo. Then Lazio balina Torino, Napoli balina Udinese. Ku Napoli no ntegeddeko nti Victor Osimhen ng'alina agent we bamuyita Roberto Calenda baagala genda mu kooti kuloopa ttiimu y'abanaffe aba Napoli ebasasula. Entabwe eva ku mupiira gwa Napoli gwe basamye ku weekend nga basama ne ttiimu ya Bologna. Victor Osimhen yalemeddwa penalty kati waliwo akatambi akabadde ku TikTok nga kayeeya Victor Osimhen. Napoli ate baakapositinze ku mikutu gyabwe gyamukwanira wala wadde ng'oluvannyuma baakagjeeyo. So Victor Osimhen kitamuyisa bulungi, agent we agamba bagenda mu kooti. Jjukira omuvubuka ono mu Nigeria yabayambyeko nnyo okwangula sikudete yasoose mu bbanga lya myaka 30 era ebbanga lyabadde nabo kasookedde ng'ava Bufalansa abatebedde goals 62 saako n'okwasambira empiira nga 17. Wabaddewo ne ttiimu ze zimwetaaga nga ez'Ebufalansa ng'ez'Ebuwalabu naye olw'okuba alina endagaano empanvu egwako 225 Napoli n'ekambira kati bino bwe bijjawo bino nga abatwala mu kooti tuyinza okulaba nga okugenda kwe kulabika kusembedde. Ebisingawo biri munda agenda kubyogera mu Kalasita Mayanzi Titi ne kwefu batuuse paka saa 7 ez'omutuntu Ssaabasajja Kabaka awangaale.